General Museveni asala amagezi gonna okulaba nga kkooti y'amagye efuna amaanyi agawozesa ba civilians era munnange biiru bamazidde okubeera nga bagijjayo gye babadde bali mu kukolako basobole okuleeta ejjudde obulungi era egenda okuba nga etambulira wamu n'ensala eya kkooti enkulu nga bwe yasala gye buvuddeko ku nsonga z'aba civilians okubeera nga bawozesebwa mu kkooti marshal. Byonna tugenda kuba nga tubiraba era bannange yanyima bw'atyo ayongedde okubeera nga akakasa baawe nga baali omuzira era n'atenda Museveni omutima omubi olw'omushana n'avaayo okubeera nga abyeyingizaamu naye abantu ne bamuwa level. Waliwo RDC omu alina okubonerezebwa olw'okuba nti yawagidde ekyokutta Besigye era munnange ne sayidi ate ez'Lukunjiri eyo bana FDC tebabakkiriza kubeera nga bakuba olukuŋŋaana olw'abannamawulire ku nsonga za Besigye n'okulaga ki ekiddako mu ngeri y'okutya okwekalakaasa. Robert Mao ne Kakwenza bwe batyo beeyuzizza ate waliwo pastor Saidi Zekinya eyatuwadde obunnabbi ku Museveni na biki ebigenda okutuukawo singa alemera ku nsonga za Besigye. Ebyo byonna nga bw'obiwulidde muganda wange mu mboozi yaffe eno era bwe ntyo wensinziira wennyini okubeera nga nkulamusaako muganda wange gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Uganda Talaaje mu mikwesese nga bulijjo bwe ntyo nziguse nga bulijjo era teweerabira aba Hillside View Apartments wali ku Kasozi Jjanyi Ntebe Road ku kyakyawo osobola okubakubirako ennamba zaabwe weeziri awo ate ofa weeri tikwe wenna ayagala okukozesa apartments ezo ezijjudde buli kimu ezirimu buli kimu teweetaaga kweteeka kintu na kimu. Transport wali bwabwereere gwava ebweru wa Uganda ku airport bakunona ate njagala okimanyi ti wifi weeri yabwereere amasannyalaze tegavaako kuba ebizibu bya Uganda nti security weeri ggulugulu n'omulirwano mulungi nnyo. Timo Property Consultants gwe ayagala ettaka ayagala okugoba ku nsonga z'ekyapa ayagala okuzimbira ennyumba ne kalonda oyo yenna era ennamba zaabwe we ziri wano ku mboozi yaffe wennyini bakubireko ate era munegwe alina ebirwadde tofa na birwadde omusawo waali ali talented era ekyo nkyesibako nnyo kubanga si buli muntu yenna nti ali talented. Kale gwe munnange jangu wano ku Uganda Talaaje nkwebuwe namba ojjanjabibwe. Kale muganda wange tetugenda kubanga eyo tulwayo nnyo tutuno munnange tugguse mu palamenti mwe tuli Museveni okulemererwa waakiri ayonoona kakati munnange yabakanyedda n'omulimu ogw'okulaba nga bakola ennongoosereza mu UPDF Act era nga biiru bwetyo 224 erina okuba nga ekolebwamu ennongoosereza olweso olw'okuba nga ekwatagana bulungi ennyo n'ensala ya kkooti enkulu. Kakati munaye gavumenti emaze okubeera nga ejjayo Uganda People's Defence Forces Bill 2024 eno nga yali munnange yaweebwayo dda eri Defence and Internal Affairs Committee of Parliament era munnange Government Chief Whip Dennis Hamson Obua yalangiridde okugjayo biiru eno ku lwa Minister of Defence and Veterans Affairs Jacob Oboth era nga lubali lutuula lwa Parliament ku lunaku olwokuna nga Speaker Anita Among yalubadde mu mitambo kennyini okusinziira munnange ku Obua okusinziira ku Obua agamba nti okugjayo biiru eno nti kino kigendereddwamu primary aim kwe kubeera nti nno bagyongeramu ebinonoggo okakasa nti munnange ebeera etambulira wamu n'ensala eya kkooti enkulu gye yawa nga January 3, 2025 era bw'atu atukakasizza nti the withdrawal of is to enrich the bill and to ensure that the government complies with the Supreme Court ruling. Obua nga annyonnyola naye
leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi bw'atyo munnange atadde gavumenti ku nninga nti nga bwe bategeka okubeera nga baleeta UPDF amendment bill, n'agamba nti era nga kimanyi mulungi nnyo nti bali mu kutegeka kulaba nga baleeta endala. Kakati olwo ekibuuzo balina okubeera nga bakakasa nti biiru gye baleeta empya gye bamaze okubeera nga bateekamu ebinonoggo tegendereddwamu ate kubeera nga etyoboola oba ekkakkanya obwetwaze oba independence obwesiga eddamuzi wamu n'enfuga ey'amateeka. Joel Ssenyonyi nga alabula. Kakati munnange biiru eno empya esuubira okubeera nga egenda kuteesebwako NRM Parliamentary Caucus ku lunaku olwokutaano, era nga okuggyayo biiru eno kuno pulaani oba eno pulaani namutayiika okulaba nti baleeta biiru egenda okubeera nga kwegamba ewa kooti ey'amagye nga byonna babitaddemu nti bagigirejjukira nti Museveni okumiitinga ba NRM ekyo kyo kyawedde dda, bw'atyo alina okubeera nga abateekamukko mugende mukole muti bayabalagira mugende bayajjukira yabagamba nti mumuweereza abantu mu palamenti nga bamukkiririzaamu ne bwe babeera beebaka bwe basi ye kasita abatwala ekyankwanzi n'ajjayo ku mabaasa n'abawa gabaga kati ezo ebbaasa zakugenda mube nga mukola bwe mugi. In fact kati oyinza okwesanga nga biiru eno okuyita mu palamenti baza n'okukyusa ne bagamba nti kakati twagala okumanya kubanga nekyo by the windows akyayitadde ekyokubeera nti abataddeko amannya nti eyite amannya ago tusobola okugamanya. Kati Museveni bagamuwa wali ndowooza n'asomamu naga gundi teyagira gundi teyagira kale awo muganda wange ebibyo biba bimaze okubeera nga bibiyiwa. Kakati tulinza okubeera nga tulaba outcome eneeva mu NRM Parliamentary Caucus ku lunaku olwokutaano eyo munnaye nga tuvuddeyo era ku nsonga y'emu eya Dr. Kizza Besigye. Winnie Byanyima ono munnange atasibaze kweya mukyala wa Dr. Kizza Besigye abagambye nti bbaawe alisigala muzira ebbanga lyonna era n'agamba nti si muli wankwe nga Museveni ne mutabani we babagezako kubeera nga bakimuteekako, si muli wankwe. Era ebigambo bya Winnie Byanyima bibadde muganda wange si biwoomu yadde n'akamu kuba yagamba nti Museveni ne mutabani we bagezaako kubeera nga basiiga Museveni ne mutabani we Muhoozi Chief of Defence Forces ne Commander in Chief ye Museveni nti bagezaako kulaba nti munnange basiiga Dr. Kizza Besigye enziro era n'akakasa n'agamba nti bbaawe muganda wange akoze kinene nnyo naddala mu struggle ey'okununula eggwanga lino akoze kinene nnyo nti bbaawe ewatali kubuusabuusa muzira. N'agamba nti tekiringa Museveni ne mutabani we agambye nti mutabani we atalina makulu kwegamba ali confused okusinziira ku bigambo byakozesezza nti mutabani wa Museveni ali confused atalina makulu. N'agamba nti okumufuula oba okugamba nti nno traitor muli wankwe nedda ekyo si kituufu yadde n'akamu kubanga bbaawe akoze kinene nnyo mu kuliberatinga eggwanga lino oba mu kununula eggwanga lino. Era munnange mu mbeera y'emu nga Winnie Byanyima amaze okubeera nga ayogera ebyo olwo munnange musajja mukulu Lwomushana onono Lwomushana abantu bamwambalidde ne bamugamba nti gwe tolina kyotugamba. In fact nga sinaba nakubuulira bigambo byayogedde ndoza kansooke kubuulira abantu bye bamwogeddeko. Bagambye nti Lwomushana munnange emyaka jjo ogiweza naye toli informed, tolina kyomanyi ku byamateeka. N'agamba nti
Museveni gwewolereza tasiima kuwa bino Byanyima yatugambye nti Museveni gwe mulaba. By the way, kyeneerabidde okugamba Byanyima yagambye nti Museveni ali ungrateful ate talina muntu gwawa kitiibwa. Tali considerate yali n'akamu. Era n'agamba abantu temumutya kubanga taligenda kubawa kitiibwa, talina gwateekamu kitiibwa yadde n'akamu, talina gwasiima, ali awo. Byanyima. Kakati munnange abantu batene bajjukiza Lwomushana nti Museveni gweyogerako muganda wange talisiima muntu n'omu. Fact yatugamba n'otugamba by the way ku nsonga eyo nti ye talina muntu n'omu teri muntu n'omu yamuyambako mu bbanga lyamaze lyayogerako ery'emyaka simanyi 65 mu struggle. Teri muntu n'omu yamuyambako, ye ebintu byabadde abyekolera yekka, era ayinza okubanga ne mu nsiko ye yakekezanga emmundu yekka, abalala nga bakoze eki nga batudde. Kubanga bagamba yatera ng'ofuuka kapa, yatera ng'ofuuka engo n'ebirala. Atalaba wano ono omukyala yali afumba emmere Nalweyiso ng'agamba nti nga agereesa ku Lakwena. Mulakwena yagamba nga abantu bazibirize. Musimalawo profesa ani aba yagamba ojooka ndowooza. Naye nga mwali naye n'azibiriza. Abantu abayivu kati n'alaba ne Bobi Wine abantu aba graduates abali bonna akalenzi kabakakkanyeeko kababuzaabuza. Naye erabira nti ne Museveni naye kennyini ate naddala ebintu by'ekirogo yabirimu nnyo n'ebyokugamba okuteekateeka ebibuuzibuuzi ebyo nti afuuka engo akola ate kati Lakwena si yasooka okubikola ate Museveni yamusooka okubikola. Ebyo by'okwefuula nti nno aliko eddogo. Kakati n'ono Lwamushana abantu bamugambye nti gwe muganda wange njagala okimanye nti what comes around goes around. Nti lunaku lumu njagala okubuulira nti ebintu ebyo biri baddira. Ate Museveni alina okimanya nti ne Moi yali ku pulezidenti wa Kenya ate yafa. Kakati Winnie Byanyima ajjukira nti yabadde amaze okubeera nga atukakasa nti ye ne Museveni talina muntu gwawa respect, era nga ayogera ku nsonga za bbaawe okubeera nti alangibwa bwemage. Era wano n'akakasa nti famire eyaabwe eya Muzeeyi Byanyima yakuuma maama wa Museveni emyaka 2 nga Museveni agenze mu nsiko. Naye Museveni ebyo tasobola kijjukira kubanga talina muntu gwawa kitiibwa. Kati olwo Lwomushana bw'atyo n'avaayo okwambalira Byanyima ng'agamba nti lwaki oddira maama wa Museveni eyafa omuyingize mu bintu eby'abantu abalamu. Olwo abantu ne bambalira Lwomushana nga bamugamba nti gwe weerabidde nti Museveni tajja mu kamwana b'obota ate nga baafa dda. Kakati biki by'oyogerako? Bamugambye ebintu bingi nnyo. Bagamba nga bajulako kumugamba kimutuwakuza mutwe kubanga comments mpitirivu nnyo bw'ogenda ku mukutu ogwa X gyawanika bajje bawanika ebintu byabwe. Muganda wange ntalo aziri eyo. Kakati era Lwomushana yabadde agamba taata we yakola birungi byokka era naawe wali badde omulabirako. Naye jjukira ne Muzeeyi Byanyima kennyini nga tannafa Boniface Byanyima naye yali atenda Museveni omutima omubi. Yabyogera, ababimanyi mubimanyi, abatabimanyi babiwakanya, naye nga ababimanyi mubimanyi. Kakati munnange waliwo RDC musajja wattu eyabadde ayagala Besigye ateebwe n'ayogerako nga munnansi. Naye ono ayolekedde okubeera nga agobwa era munnange Resident District Commissioner owa Kigezi Region kigambibwa okuba nti anoonyerezebwako ku bigambibwa nti munnange yabadde naye yeetabye mu Free Besigye campaign. Bino okubitegeera munnange yabadde 3-day capacity building meeting ey'aba Resident District Commissioners. Kakati olwo district oba kussa ne district internal security officers okuva mu Kigezi districts
wali ku White House in Kabale Minister owa Presidency Mary Babire Babalanda ono n'agamba nti ofisi ye eri mu kutunuulira case eya RDC omu kuva Kigezi region mbu ono mbu yalabiseeko ku media nga ademandinga immediate release of Dr. Kizza Besigye ng'ali mu campaign y'okutta Besigye. Kati Babalanda bw'atyo n'alaga kwegamba mbu obutali bumativu obw'omuntu oyo nti eyaweebwa omulimu Museveni kennyini nti okuvaayo okubeera nga ayagala oba ateekawo okudemandinga Besigye ateebwe nga tatunuulidde buzito bwa nsonga eyakwasisa Besigye. Era wano yasinzidde Babalanda n'agamba nti alina okubeera nga asisinkana RDC oyo gwe bavunaana mbu boogerezeganyeko naye nti era singa kizuulibwa nti ensonga ze ku ebyo bye yayogera teziriimu ggumba zaawa kiba kitegeeza nti aba agenda kufiirwa omulimu kubanga nti ebigambo bye yayogedde biyinza okuvaako okwonoona okunoonyereza naddala mu nsonga ya Besigye. Nti kati olwo munnange kiba kitegeeza nti omulimu kuba gugenda kumufa. Mu buufu bwe bumu munnange UPDF nga tetudde ne poliisi okutwaliza awamu kakati bano munnange bwabadde bunkenke bwennyini wali Rukungiri district oluvannyuma lw'okubeera nti amagye gabadde mangi nnyo security nga kugambye tebakkiriza poliisi okukusana abasirikale aba UPDF ababadde abakambwe ennyo bwe batyo basazeeko Forum for Democratic Change party offices era nga munnange mu ngeri eyabadde tesuubirwa bano bazze nga bali ku biragiro tebasalikako musale kubanga bammemba ba FDC babadde bagenda kubanga bakuba press conference okugenda n'abannamawulire olwo munnange basale entotto ku kiki ekiddako bategere ki ekiddako oluvannyuma lw'okubeera nti bakitegedde nti mukama waabwe Dr. Kizza Besigye ate yaddiziddwayo mu kkomera kubanga buli muntu yenna yeebuuza lwaki ate Besigye baamuzizzaayo mu kkomera nga mulwadde oba waliwo ekkobaane omanyi bino ebintu si byangu nnyo kubanga omuntu mulwadde mumulaba ayebye ate lwaki temugamba bugambi nedda ono bamutwale mu ddwaliro ensonga ze tugenda kuba tuzikolako naye bamulese bamusire n'empingu kubanga abantu bagamba nti bali badde waakiri bamuteeka mu house arrest bamuteeka ku house arrest bamutwale mu ddwaliro bamugye wabwa bamujjanjabire waka bwe batyo atereere naye munnange jjukira nti General Museveni yabadde atutegeezezza nti Besigye agezaako ku attractinga sympathy public sympathy nti abantu bamukwatibwa ekisa kakati munnange okuzizira ku bifaananyi bye tulaba nga bino biraga nti security officers bano batuuse munnange nga bali mu zirandi cruiser ez'ebbeeyi era bwe batyo nga bambadde ne zi face masks ne bayimirira ku mulyango ogw'ekifo gwa office era munnange kino ne kibeera nga kyabadde kitaddewo embeera ey'obunkenke okukakana nga abakulembeze ba FDC saidizi eyo tebasobodde kubeera nga boogerezeganyako ne bannamawulire. Munnange press conference yabadde egendereddwamu kugambye kubeera nga bateekawo oba bamanya way forward following the prolonged detention of Dr. Kizza Besigye who remains behind bars along with Haji Obedi Lutale. Kati ate ku saidi endala Minister Norbert Mao bw'atyo yakakiddwa okubeera nga addamu lawyer Kakwenza Lukirabashaija eyagambye nti ono yabadde akiteeka ku Norbert Mao ng'agamba nti yalya olukwe mu musango gwa Dr. Kizza Besigye. Kakwenza nga bw'atyo n'agamba nti ono muganda wange muli wankwe wa bbaluwa era yalidde olukwe mu lutalo olugenda mu maaso lwa Dr. Kizza Besigye. Kakwenza bw'atyo naye ng'amaze okubeera nga ateekawo ebigambo ebyo Norbert Mao bye yasomye n'abitegeera bulungi era n'agamba nti ono
amuwa ne certificate of betrayal. Kakwinza nga awa Liberty Mao certificate of betrayal. Agamba nti munnange ono era still akoze kinene nnyo mu kwandamaininga constitutionalism wamu ne rule of law. Kakati bino byonna biri ku mukutu gwa X olutalo oba entale ezo gye ziri muganda wange. Kale bw'atyo mu ngeri y'olusaago y'olujeregerero nga agamba nti Mao obumanyirivu bw'alina mu kukuba ssama mu by'obufuzi, agamba nti n'okozesa olulimi olwa Juda Iscariot nti mu kubeera nga era ono awali essavu wagenda, agamba nti musajja ono talina amukira era n'agamba nti may peace abandon you. May peace abandon you. Kati Mao bw'atyo ng'amaze okubeera nga awulira oba nga abirabye ebyayogeddwa, ye yazzeemu ekigambo kimu nti mu kifo ky'okumuwa certificate oba betrayal certificate ey'okulya mu struggle olukwe, yabadde asuubira kubeera nti munnange nti amuwa oba appointment okubeera deputy wa Lucifer. Yali badde amuwa. Kakati munnange ebyo biri eyo ku mutimbagano nga bwenkugambye nti ku mukutu gwa X. Naye tubadde tukyali awo ate newabeerawo pasita ali saidi z'Ekkinya eyo. Pasita yagambye nti awadde General Museveni ennaku, yagambye essaawa 72 okubeera nga yatadde dda Dr. Kizza Besigye. Era n'agamba nti wajja kubaawo ekiggwaawo singa Museveni tagendera ku profese ye. Kakati munnange pasita ono bamuyita Jeremiya, era bw'atyo yakubye omulanga eri General Museveni ate mangu Dr. Kizza Besigye eyawambibwa security officers. Kakati pasita ono amanyikiddwa ennyo mu kubuulira enjiri, yabadde ayogera ku political oba ebyobufuzi ebitambula mu Uganda, era bw'atyo n'agamba nti Katonda agenda kubonereza Museveni ku ky'okuwamba abaana b'abantu abalala era famire z'abantu ne zikaaba. Kati Jeremiya agamba nti Katonda agenda kuwa General Museveni ekibonerezo olw'okubeera nti nno akinagukidde nnyo ku bannayuganda abaavu, bannayuganda abatalina mwasirizi, abeeri enkuta z'emimwa. Era n'agamba Pastor Jeremiya n'agamba nti teyandiyagadde envi za General Museveni zigende mu ntaana n'obuswavu. N'agamba munnange nkwegayiridde nkuwadde essaawa 72 nga Dr. Kizza Besigye ne ba prisoners abalala bonna bewakwata nga obatadde, kubanga Katonda agenda munnange akuseetinga ekintu ky'ogenda okubeera nga wejjusa singa essaawa ezo 72 ziggwako. N'agamba nti okukaaba mu nnyumba z'abantu abalala kugenda mu maaso, naye abantu bo mu nnyumba yo nga bo baseka. Kakati munnange n'amujjukiza nti obbye obululu obuwerako era okukosa n'okubeera nti obadde okozesa kyaki nga oteekayo musimbi gw'ofuna mu bubbi. Naye munnange emyaka gigenze mu maaso ng'obikola, Katonda essaawa eno agenda kutekinga action, agenda kubaako kyakola. Titosobola kubeera ng'erinnya lya Katonda olikwata bw'otyo n'oliteeka mu bitoomi oba n'olivulunga mu bitoomi n'osuubira okubeera nti ogenda kubeera free.
Pastor Jeremiah esala gyawadde. Wabaddewo abamwambalidde bamugamba Uganda si Kenya. Ebyo kibiki bamugamba munnange Mukama Katonda ajja kukola era tuli wamu ne Mukama Katonda. Kale munnange ebyo bye bitonotono byensobodde okubeera nga nkufunirayo ku Dr. Kizza Besigye kubanga ebintu bye nga munnange bwe tukimanyi tebyafuuse ddala mulanda kubanga twali tusuubira okuba nti bagenda kugamba kooti nti aba mutwale mu ddwaliro naye bamuziza mu kkomera ndowooza bamuzeemu mu kiriniki yaabwe wali ebugoloobi bamukubira ebiyisoyiso bye mpolampola bw'atyo nga bwe bongera okubeera nga bakenagguka kubanga kuzira ku General Museveni ye kwegamba atulaga nti Besigye yazza omusango munene nnyo oba oliawo ogusinga n'okuba nti gusinga obukadde obubiri oba bannayuganda abaafa mu lutalo Museveni bye yatuteekamu nga tetweyagalidde.